eby'omwoyo bidiringibwa n'abamwoyo. Asazeewo okukolera mu mwoyo agenda fuga. Ate kankubuulire ffe boolaba abatambulira abaagala Katonda bakonekitinga naye mu mwoyo oba balina enkolagana ennungi ne Katonda mwenna mulina obuyinza obuteekawo mukulembeze, mulina obuyinza okumuggyawo, mulina obuyinza okutonda ekintu, mulina obuyinza okukiggyawo, mulina obuyinza okukomya embeera, mulina obuyinza okugirekawo. Kijja kwewunyisa nga abantu abamu balemezaako abantu abamu olw'ensonga ya mwoyo, nti abantu balaba mu nsi y'omwoyo bategeera, era abalala baleekaana n'aleekaana eno n'aleekaana eri, aleekaana kubanga tamanyi, n'aleekaana n'afuna ogukolimo gwe, n'aleekaana n'afiira bwerere, n'aleekaana n'awuliza musiki w'ensi n'akola atya n'amaliza nga obulamu bugize. Njagala mbakakase tugolokoke, njagala mbakakase tuzuukuke. Katonda ayagala kukolagana naawe. Waliwo ebintu nga togenda kubiŋŋamba kunkubira simu kusabira nga gwe agenda ogenda mu maaso ga taata omugambe nti taata kituufu kino na kino kiri bwe kiti, kituufu sisobola kubeerawo bwe nti, kino ne kino kyekinnuma, kino ne kino kyekimbonyaabonya, nga kyeweetaaga gye ndi nze gye sikubuulira kubikkulirako, kozi bwe mba nga nze ninako wensose ndi mukulu wo ndi baabawo, wabaawo akenkiza akatono awo. Naye gwe ffeffe nnyini ffenna bw'abanga Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu mwe tutambulira okutuuka eri kitaffe. Bayibuli ega teri agenda eri kitaffe nga tayise mu ye. Kitukakatako okuyita mu ye yennyini okutuuka. Kitegeeza osobola okwetuukira. Togenda kuyita mu mugundi akusabire, togenda kuyita mu gundi akwegayirire mu maaso ga Mukama. Kyovala nabagamba the other time nti musabira abafu. Omufu baamuwa omukisa okubeerawo ku nsi, baamuwa omukisa okubeerawo n'agaana okugukozesa emyaka Mukama gye yamuwa. N'amaliriza nga agenze ate ne mutandika otegeka emikolo nga musumbuwa abantu basonde ssente z'emmere mbu basabira mufu oyo. Naye ng'omukisa yagufuna. Ti Katonda ayagala enkolagana yaffe naye eyongera okunywera, alyoka atubuulira ebyama ebyekyama. Abamu ku ffe tetwandibadde nga twogera bye twogera, naye enkolagana gye tulina entonotono ka netiwaka kano ke tulina ne Katonda ye katuwadde omukisa okuba nga atubuulira tujje tubagambe nti Sitaani alina kyateekerateekera eri ekkanisa. Ekkanisa ezuukuke, bino biro byakuzuukuka. Bannabbi b'obulimba weebali, naye twagala twawule gwe ekkanisa, twagala ekkanisa eyawule nti ono nnabbi wa bulimba, oba twagala kumanya ali ku lwaffe n'atali ku lwaffe. Twagala tumanye ayagala okutwala abaana ba Katonda mu geyeena eyekobanye ne Sitaani, tumanye kiki kye tulina omumukolera ng'ekkanisa. Ekkanisa erina amaanyi, naye Sitaani akoze ekinene okuleeta Jezebeli nti ne katuuti kwennyini osanga abaana abawala bambadde emmini bali mu kutendeeza na kusinza Mukama. Binnuma era binnyiiza. Sitaani ataddemu kinene nnyo. Aleese ba agenti mu kkanisa, aleese ba agenti be okusuula abaana abawala mu kwaya. N'ekkanisa singa ebadde eyambye ne yeeyamba yo kennyini n'egamba nti katugolokoke, kubanga Mukama adiriŋŋana muntu asazeewo okukola. Bw'osalawo n'ogolokoka, ajja n'akuteekako ekyo ky'olina n'akwambaza amafuta agagenda okutuusa gy'olina okutuuka. Bayibuli eyogera ku Peetero nti bwe yalaba nga Yesu ajja atambulira ku mazzi, n'amugamba, Mukama wange bw'obanga yeggwe nzikiriza nzije. N'alinnya ku mazzi. Yesu ebbanga lyonna lye yabeerawo teyalinnyako ku mazzi. Tewaliwe balaga nti Yesu n'atambulira ku mazzi. Gwe mulundi ogwali gusoose. Naye olw'okuba nti yalina connection ne Katonda, yalina connection Peetero ne Yesu. Connection ye yamuyinzisa okutambula ku mazzi. Newankubadde yakyusa amaaso n'atunuulira omuyaga ogwali gujja n'agwayo. Enkolagana ye ne Yesu ono. Kyovala Peetero okutya okwo bwe yalaba kiri n'ajja amaaso ku Yesu. Kati abamu mufuna enkolagana ne Katonda nnungi, naye ate n'omaliriza nga akazibu kazze n'otya enkolagana n'ekola ti n'ekutuka n'evaawo. Njagala tulwane mwenna abalaba. Enkolagana yaffe ne Mukama tuginyweze. Agenda kukubulira nze byambuulira biyinza n'okuba busammambiro ku byagenda okukubuulira. Nze kyennina munda giant ali munda munze ati gwe mulabako olwaleero ayinza okuba ng'olina giant asinga owange
nenga wenyoma toyagala kukola ky'olina kukola owuliriza music wansi ebya sitaani byowaddeko omulamwa olekaana bwe bagamba nti tusonde sente za kukunga simanya biki kusonda sente za gulira gundi embuzi gulira gundi nte gwe mulokole gwakwata sente n'oziwaayo nenga toyina n'amagezi gagamba nti omusajja ono mafuta kyagamufugiramu. Abantu bangi mukoze ensobi ne mwereetera ebikolimo. Nze nina omuntu omu yannyiigira olw'ensonga emu olw'okuba nina akatambi ke nayogera edda mabega ddala. Mukama yangamba ati gamba abantu bange bakole kino nenkiteekayo. Omusajja nankyayira ddala yali ampereza ne ku ssente ali mu Amerika nankyawa mulokole nnyo. Lwaki? Akozesa maaso ga mubiri. Buli lwobeera n'enkolagana ne Katonda engeri gy'afugira mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri mugaba n'obwa Katonda n'otandika okulaba ebintu mu ngeri gy'abiraba ng'omuyimbi ajja n'atambula n'atuuka awo gwe ng'olabye kirala n'abalala balabye ekirala. Kyova nabagamba nti nagenda ku mugga nga omuntu agudde mu mazzi abalala nga balaba mulambo nze nalaba mermaids nalaba abyana by'e Jezeberi nga biri ku mazzi ebito nga biri mu kutunula birina face ziri mu purple red n'ebikala ebirala nga biri mu mazzi amatu mawanvu nga buli we buti butunula we buti nga bwewuunya abantu bwe butyo nga bwemagazza nenga afu bantu afu kyennyanja byana abalanga balaba ebirala gwogenda kuba olaba birala. Fe abalina Katonda afe abamanyi Katonda abalala nga balaba ebirala gwogenda kuba olaba birala. Enkolaganayo ne Mukama ekisudde abantu ab'amaanyi ababadde ab'amaanyi tebadde bintu binene. Ekisuula abasajja ab'amaanyi si bintu binene. Oyinza n'okwekanga nga akaana akawala kafaanana bwe kato ke kamusudde newekanga nga obadde alina amafuta kituufu nenga ekimusudde ebigambo byakozesa akamwa ke kamusudde ayogera watasaanidde kwogera nga buli kimu akikomentingako nga buli kyonna ekimuyise mu maaso ayagala okyogerako. Abalala midiya yebasudde n'omaliriza nga oli muweereza wa Mukama oli w'amaanyi naye nga nina omwana omuwala namwewuunya yasooka nga aweereza enjiri ku TikTok okwedda naddamu okulaba nga ayambadde akagoye kamukutte yenna neŋamba bannange bw'azina ate ng'azinya ku luyimba lwa gospel naye nga bw'agira akabina bw'akazze no neŋamba naye bannange mulokole olina okumanya obwakabaka bw'olimu biki bye bwagala ne bye butaagala. Bw'okola bye butaagala olina kuddayo. So njagala mbakakasa ebintu by'omwoyo birala ku bintu by'omubiri. Ng'onookema Bayibuli etugamba okukema emyoyo ng'onookema emyoyo emituufu n'egitali mituufu. Kimanyi mmwe kummwe abali ku vidiyo zino mubadde mukema emyoyo gyaffefe abaleeta mwami Sami baleeta. Musobola okugamba nti oyo alimbye wano alimbye ate n'aboogera amazima mubanoonya olw'ensonga nti balina obulamu. Buli lw'oba n'amazima olina obulamu. Bw'otambulira mu nsi ey'omwoyo otandika okugabanya obulamu n'abo abadde tebatambulirayo. Kati mbabuulira byendaba temutuukangayo naye mbabuulira byendabayo. Kakati mbabuulira ekirala nesanga nga ndi mabegako mbadde nsaba nesanga nga ndi mu transit ndi wakati w'ensi ne wakati w'amagombe nga ndi awo empewo nga nnyingi ennaku nejja nenyambala ebintu by'ensi y'omwoyo byewuunyisa bye bino. Ennaku ekkwatako n'ogiwulira bw'oti nga bwe nkukutteko nga bwe neekutteko bwe ennaku ekkwatako n'ogiwulira. Buli kintu kyayo kiri real. Embooko zaayo ziri real. Bakuba ogwa mu kasaganda k'emboogo. Balokole mubeere vigilant. Bino biro byakukolera Katonda, biro byakubeera amaaso gaffe nga maggule. Twagala kwawula batali balokole, twagala kwawula bannabbi b'obulimba okubajja mu kkanisa okumanyira Katonda waffe. Bino biro byaffe abantu Katonda baleese nze naawe okuyimuka okulaba nga omulimu gwa Mukama gugenda mu maaso. Ne tugenda kwawula bannabbi b'obulimba ogenda baawula otya abatali ku kituufu abatulimbalimba abalimbalimba abantu ne bafiira obwereere emisaayi abantu ne basibibwa obwereere abantu ne bakolebwa batya. Amakomera njogera ku ga mwoyo sigamba ga mubiri bakulu temunfuna bubi. Tulwane
enkolagana yaffe n'omukulu tukolagane naye bulungi. Ate nze ekinewunyisa Katonda emirundi mingi yannumbanga waliwo yaŋŋamba Katonda tasobola kwekkakkanya mu level nono omuntu mukulu amaze mulokola emyaka naga nti Katonda tasobola kwekkakkanya ku level eyo munajja naawe mukwolesebwa nakwatako netambula naawe gw'omuntu nemugamba naye bannaye twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu lubeerere bw'agamba mu kifaananyi kya Katonda mwe yateeseza okukolera omuntu era n'atusukkulumya abamalayika kyekirwanyisa sitaani kubanga ye yakolera mu muliro kati ate ffe twakolebwa mu mubiri mu ttaka kali agamba abana abaakolebwa mu ttaka bansinga batya tebasobola kunsinga kakati gwe weefuula mbu oli mukwano gwe simanya amayembe lubaale wa jjajjaawo simanya bakwano bo simanya muli baki okwata n'emisoto otiisatiisa abantu ku kyalo goloza gwani goloza sitaani akulinako kyakwagalako atunuulira ebigere byo benjala buzikyalimu tunuulira abaana bo njagala owanika omukono ne bw'aba ono obusamize Nankulummandwa w'eggwanga lino mutunuulire obulamu bwe newankubadde ayina se mutunuulire obulamu bwe ne famire ye ayinza n'omwana we okubanga teyasoma kumalako olw'ensonga sitaani takwagaliza sitaani talina muntu gw'ayagaliza famire zonna ez'abaana abasamize ez'abasajja abasamize tebafumbirwa tebawasa balina ebibakozesa balina ebibakonkona mu mitwe batambulira mu bulamu bwa buyinike naye taata nasigala nga agwangwangwatidde alemedde ku kisitaani alemedde mu bano balubaale beewaffe obayita beewammwe nejja kulaba bwe kiri ate nno nekino bino bye twogera lwaki tebibaga nalaba wano nga abantu bapanikinga mu covid lwaki sitaani tabagamba nti kino kyekijja waliwo n'abategeka ekivulu okumanya nti sitaani tayagala bantu njagala oddemu kuba akafaananyi emabega abamu kubakolera sitaani bategeka n'ekivulu ne kiyiika lwa covid sitaani lwaki teyabagamba ate nga covid mukama ŋŋamba nti gyegimu ku misota egizze egigolokose sitaani ekintu kino akirimu direct batimbye balanze naye teyabagamba kitegeeza sitaani takolaki talina kyakwagaza gwani gwe gwani ewa sitaani bangi basuubiza ebitiibwa abo bonna bonna baganda baffe bano abatugamba nti bagendako ewa sitaani biki byonna kikulaga nti sitaani tayagaliza talina kyakwagaza gwe ng'omuntu talina emirundi gyensisinkanye sitaani mukwano alaga ajja ne kaswiti nga kaliko shuga kaliko sukaali kawoomerera naye ngaekiri munda muganda wange era omukulu emabegako era mbadde nkola story ne Jamiru yaŋŋamba era mbwe ekimu ku bye bagamba ng'otandika omumukolera sikumanyi tomanyi akati bw'abanga ayogera bw'atyo kitegeeza ki olemedde oyina omutuba mu lujjalo waliwo omwami oyina omutuba mu lujja lwammwe abaana bo bali waka oli sayidi z'eruweero abaana bo bali waka waliwo omuyembe mu maaso g'olujja lwammwe naye olemedde ku bintu ebyo de mukama akusisinkane njagala olokoke bw'otalokoke gwanaamanya kubanga abaana abo balina amagenda gwasibye abaana abo ogenda teekayo bw'otateekayo abaana abo balina okusumulula oba oyagala oba toyagala abasajja bano ze banneewuunyisa banne bantu ba Katonda mube njagala amagezi ag'omwoyo gabambale si buli muyaga nti kugenda kutwala si buli wamu nti siri buli restaurant nti ogenda giryamu mmere si buli concert nti ogenda gigendamu kati nno ebiro bino bye tulimu bali mu kwambaza bantu bubonero ogenda genda mu kivulu ky'omuyimbi gw'omanyi nti muyimbi ayimba laavu oyo tasobola tafaanana sitaani nga sitaani yamukozesa goloza agenda kuva ali bameka abaali beerangiridde wano nti basinza sitaani era kati abantu ababalaba be bano ababaddeyo naffe Katonda baatubikkuliddeko enkolagana yo ne Mukama njagala oginyweze gwe wenava mu muzannyo obadde okukutana akawala ako obadde okukutana akalenzi ako kyokka ng'ate oli mufumbo lwana sitaani atunoonyako akantu katono bw'ate waayitira okujja okumalawo abamu ku ffe tulina obuntu obutono bwe tuwekukumira
njagala mbabuulire nti abantu ab'amaanyi ebibasuula bitono. Abantu ab'amaanyi Idi Amin wano mu bukulembeze yaliwo amaanyi n'amannya mwagawulya ge yeetuuma, yali musajja muzibu naye ekyamusuula kyali ki? Buntu butono. Samusoni Derira, abasajja bonna abaagwa abaali ab'amaanyi, Dawudi emirundi gye yagwa newankubadde yayimuka, buntu butono. Yalemerera ogenda mu lutalo n'asigala ewaka, abaali mu kutambula ku gundi ya Bwakabaka mu lubiri lwe, alaba omukyala ali mu kanaabiro, ali mu kunaaba, amulaba ekisambi. Buntu butono bwe butusuula. Abasajja ba Katonda ab'amaanyi buntu butono bwe buti. Ne bw'obeera n'enkolagana ne Mukama agenda kukubulya nga tekina happeninga, akubulye n'engeri gy'ogenda okikwatamu. N'ebiseera ebisinga nga omuntu agenda kukulabula nti enkya togenda yeeyo, bakuteekeddeteekedde kukuba. Akuba ku simu yo ng'essimu yo teriiko, bagenda kukuba. Kubanga ayagala ye Katonda buli kaseera ayagala okwogera naawe, buli kaseera ayagala okufuna obudde onyumye naye. Abantu bali kunsabiraako kyekyokka, naye enkolagana yo bw'ona oginyweza ne Mukama, ffe tukuyambako bakiyita streamlining, okutereereza kkubo, kulaba nga Katonda ayogera naawe, okutereereza netiwaaka. Ffe abakusetingira tukuyambako okusetingira netiwaaka by'otamanyi, byobadde tosobola kwesetingira mu ssimu yo mpya. Abantu muloota muyina zi TV ennene, muyina ebirabo by'okulaba. Olota oli ku project oyina kyowatching, oli mu kulaba, oyina ekirabo ky'okulaba, naye tekigenda kukola makulu. Nakubuulira abantu nga bwe njogera mu bantu nze, nakubabuulira nga ekirabo ekyo toyina connection na Katonda agenda kukubuulira. Ntera okuwulira muyina aba media muyina feed, simanya feed, simanya naga nti ne baconnecting ali bundi bujjo na connectinga ku feed ya wano. Tuconnectinga feed yaffe ye Mukama, feed yaffe ye Mwoyo Mutukuvu, feed yaffe ye Yesu. Buli lwota connectinga naye ogenda kumaliriza obulamu buno obuyiseemu mu mbeera ya kwemulugunya. Ogenda kwemulugunya, weemulugunye n'enkoko ekuyiseeko awo, gambe enkoko eno eyina emirembe. Kaakati Ronnie, nze oyogedde ku kintu nga buli muntu ali kunsabiraako nsabiraako. Nze omuntu kati ntuuka ndabira ku kinti kati neetaaga okunoonya ku musajja wa Katonda yenna ansabireko nze nga nze biganye. Ndabira ku ki? Mbadde mbannyonnyola ne mbagamba nti ffe buli musomesa anoonye dimansita okumuteerako omukono afune agende ku ddaala eddala. Waliwo abantu nga Katonda yabateekawo abaweereza be okukwatako. Kituufu weezudde olina okwakako okuweereza, okwakako ekyoto kibuubuuka munda muggwe, nekyetaaga omuntu agenda okukuyambako okutereeza awo wojjira. Okitegeera? Kyobola waliwo abamu nga beetaaga kusabira, kituufu ali mu kkomera, waliwo abama mu makomera nga yeetaaga sabira ekkomera lite. Waliwo abalina okulwana ng'olina mulwanirako aveeyo, bw'anaavaayo ebiwawaatiro baali baabisiba, ebiwawaatiro biryoke biddemu abuuke. Anti Katolo nkitegeera ddi. Bw'osaba n'okola enkolagana ne Mukama, Mukama agenda kudayirekitinga. Omuntu omu yankubira essimu yali bweru, nanga nti yawulidde eddoboozi nga limugamba oyo mukole bwoti ne bwoti, kino ne kino ne kino kigenda kubeera. Kati enkolagana gy'ofunye ne Katonda byekudayirekitinga ku muntu omutuufu. Kiringa na mirimu, si buli mulimu nti gugwo, si buli mulimu nti ogenda gukolako, si buli kifo newankubadde kya bbeeyi. Nze nali neegombanga nnyo okukolera mu bifo eby'ebbeeyi, naye si buli kifo neewunya nga nkolera ku kampani emu ennene. Ne neesanga nga tulya emmere gye nali ndudde okulya, ne nga yimba ne wano tulya enkoko tukola ki? N'omulala omulimu gwe nakolako nga bansasula emitolo gyali 3 kale mitono, naye nga balina kubampa omutwalo gwa allowance. Waliwo essomero liri awo Mpererwe, nali maketi ya waabwe, naye nga nkola ssente nga balina ku mutwalo. Bwe mba nvaayo weekend nga nfuna enkoko, twalina enkoko awo nga nfunayo enkoko 2 kwemu. Okitegeera ssebo? Nendyoka ngejja nga n'obudde bw'okusiiba sibulina.
amatama ne gango eno ebyokulya weebiri buli kimu ku makya break bampa office nene bweti mulimu kompyuta mulimu nga nkola marketing naye nalya nga nyambala muganda wa nga ngamba mirembe tewali yadde kabi konna neggulu ne ligamba wano sikwagalawo ne banzijawo osegeera so nekyanjagala abantu mwenna ng'olina ekizibu kikumazeeko emirembe kimaze kya bbanga ddene osiibye osabe njagala katonda wakusoomooza osobola okusoomooza mukama abantu abakwata katonda bamusoomooza yakobo yakwata ku mukama yalwana ne malayika omuli yakobo yalwana ne mukama yalwana ne malayika bayibuli egamba nti gundi ye ne kutuka n'okukutuka yalwana ne mukama namugamba mpa omukisa kyusa erinnya lyange ebintu ebimu byakumeggana na mukama kumusoomooza abamu mulinda tubagambe bannange bw'okwata n'onyimirira n'omulimu gwa mukama kubanga ebyekisiru abantu babiteekamu ssente nze seekubira kadingidi naye ŋŋamba nnyo abantu nti bw'oba ofunye nga otera okuloota ensigo kwata ssente genda mu kanisa mwosabira zisigemu twalira musumba abalala mbagamba genda ku street abo babuulira enjiri abaweereza ba mukama mugulire amazzi nabagala luli nina omuntu omu anterako ampa ssente aŋŋamba musumba buli wogenda okubuulira enjiri ngenda kubanga nkuwa amazzi olw'ensonga akifunamu okitegeera sebo so katonda tumusoomooze katonda tumuteeke mu katebe waliwo abantu abakola ebintu gundi ono bamuyita kabaka solomoni yasoomooza katonda olw'ekiweebwayo kye yawaayo ente ze yasala empitirivu n'asoomooza katonda obugagga bwe ne bweyongera n'okufuga kwe ne kweyongera era mu biseera byonna bye yafugiramu tewaaliwo ntalo obwakabaka bwe bwali mu mirembe naye ng'ate kitaawe Dawudi yali mu dduka wuuyo bagenze eno wuuli baabali eri wuuneeno yali musajja wa katonda w'amaanyi naye nga mbirigo mbirigo era ne training gye yayitamu okubeera mu kisika eyo n'atambula nga bwakuba Dawudi yattanga emisota waliwo bye batoogera mu bayibuli naye nga byaliyo kubanga bw'abanga yali nga mu kibira aliisa nsolo emisota gyalingayo yattanga emisota yagobanga ebibe bayinza okuba tebabyogera nako ebinyonyi byayagalanga okujja okubojjogola waliwo zino ebinyonyi ebiri ennyama n'abikuba envuumulo yagikozesanga ki ku Goliyasi ate nekya waliwo abamu nga ebizibu byammwe bigenda ku katonda akirimu naye gw'ogenda kukuba katonda ebikonde ogoba mizibu kyokka katonda yakirimu ekizibu ogenda kukinyonyola ekyo oyongere okukitangaaza oyajja kukubuuza ye katonda ate abeera atya mu kizibu so oyogedde ekyogamba ekyokuyimirira n'omulimu gwa katonda njagala mpiseewo ku mannya gano genzijukira off head oba oli awo abayimiridde naffe mu mbeera ez'enjawulo njasooka nebaze omukyala gwe bayita Shivat oyo atubeereddewo mu WhatsApp group yaluŋŋamya nti kati tugenda mu kusinza kati tugenda kubuulira kigambo kati tuli mu intercession omukyalo oyo tukwebaliza ddala wamu ne Aisha erinnya eddala sirimanyi Aisha bayimiriddewo nnyo okulaba nga WhatsApp group eyo egenda maaso era ng'abantu baweebwa omukisa then waliwo Elijah musajja we oli awo bweru naawe oyimiridde nnyo naffe mu mbeera ez'enjawulo waliwo Nicholas mukulu Nicholas naawe tukwebaza nnyo yaŋŋambye yatambuddemu ali mugundi alina retreat gy'alimu naye yaŋŋambye mwalimu ennaku Sande sikyo zabombi yes ina gye yatambuddeyo katono naye atukwebaza Niko okubanga oyimirira n'omulimu gwa Mukama then waliwo
omukyalo omulala bamuyita Nakato, Caroline, I think Caroline Nakato, naye yankubirako bambi n'atwebaza. Tukwebaliza ddala okujjako ng'olinawo abalala nze ofed nyinawo abo. Twebaza Madam Barbara, tukwagala nnyo, weebale. Yatugulira mixer. Gwaŋŋambe yatugulira mixer. Madam Barbara linnya ddala sirijjukira n'oyo Madam Shivati. Yes, naye yatugulidde amplifier. Okay, Madam Shivati neyongedde okwagala ate kati. Anange ayongedde okwagala mwana gwe. Kale, Shiva tukwebaza, then ne Madam Barbara okubeera nga watugulidde amplifier, watugulidde mixer okulaba nga mulimu gwa Katonda gugenda mu maaso. Na buli omu gwe sikonyeeko nga sikujjukidde tusiimira ddala kubanga waliwo era wobeerawo munnaago olaba kati nogenda shootinga noono toyinaamu olaba munnaago kuteddeko omutwalo gumu kitundu nogenda nosobola okukola oba oliawo emirimu gya Katonda. So njagala ottaanye bulungi ensonga eno eya Katonda si ye Mukama. Manyi byawukana Katonda, Mukama, Yesu bonna be bamu. Abeera atya mu kizibu? Wembagambira ndi Katonda abeera mu kizibu kyo. Tulina omukyala bamuyita Kaana, abantu abamu kambabuulire nga sinaba nagenda eyo. Ekizibu ekyo kigenda kuyamba okuzaala ekintu ekitagenda kuvaawo nkya. Abalala nga bazadde, olunaku lumu nali mu kittuwa ndi mu kutambula ngenda ku kyoto ekimu ng'ebintu biganye. Mandi mu kutambula omu ku baana be twasoma nabo nampisaako emmotoka nankubira pibi naŋŋamba Kalungi, nankubira kajja, teyayimirira. Omutima gwannuma, ndi mu kittuwa kiddugala, omutima ne gunnuma ne ŋŋamba Mukama, ffe b'oyolesa ebinene eby'amaanyi lwaki tubonaabona. Mukama, eddoboozi ne liŋŋambira awo, ne liŋŋamba nti abo baakusookayo busoosi gy'ogenda ate ogenda kubayitako. Kitegeeza ki? Nti ebintu ebimu Katonda abitulekerawo bizimbe profayiro yaffe, bazimbe profayiro yo, bakwongere n'obugumu. Waliwo abamu abali mu mbeera nga egenda eri mu kugumya maviivi. Ndaba bamaama bakwata abaana abato omusanga wamukasuka mu bbanga, omwana nga bw'akaba bw'aleekaana naye tekimugisaako nti maama, asigala maama. Okitegeera, ayongera kumuzimba mwana kubanga aba mugumu teyeekanga. Okimanyi ekyo nti abazadde bakwata abaana n'amuzulika nga mwana kito ave ya kyekyo Katonda bw'atyo nti wansi bw'atuuka omwana oyo bw'atuuka mu piriyodi eyo nga yakutya, omwana nga tasobola kutya na kwekanga. Kyova beera walaba abaana alemeramu ak'okwekanga ne yeekanga kubanga maama teyakola kye yalina kukola. Abaana maama lwaki akwata embooka akuba omwana amukuba, tamukuba nti ayagala nnyo. Era bamaama baatukubanga n'amalanga engalo zimuluma nayakaaba n'okukaaba lwa nsonga n'enkya n'akuddamu ng'okoze kyekimu. Takuba nti ayagala, akuba olw'okuba ayagala onywere, oddemu amagezi, otegeere nti kyagamba kino kyayagala okole. Okitegeera, bataata akumma emmere agamba nti teyo temujja kugirya wano, maama gundi tobawa mmere lwa nsonga mwazanyidde ku luzzi, enkyamu n'addamu ozanyirayo. Ebintu ebimu tubiyitamu kutuyigiriza na kutustrengtheninga. Abantu mukoze munonya bakita experience ku mirimu gye mukolera, naye waliwo experience ez'omwoyo nga obadde mu bbanga lyonna tozaala naye nga Katonda akutaddewo enkeero ly'okosomesa ababadde tebazaala bafune omukisa oguzaala, bafune amaanyi agagumiikiriza nabo bazaale ekyo. Omuntu eyazaalako y'ayinza okugamba mukazi wo nti bazaala bwe bati. Omuntu eyalwawo okuzaala yasobola okunyumiza omuntu yenna avubuka nti kisobokera ddala obutazaala. Ate kisobokera ddala n'okuzaala n'omala ebbanga bwe riti n'emyaka bwe giti nga tozaala naye n'omala n'ozaala. Kati ffe maama Saala Ibrahimu, maama azaala maama Ibrahimu oba mukyala wa Ibrahimu, yasobola okutugamba, yatubuulira nti ku myaka egy'obukadde osobola okuzaala, era gwe tulabirako.
era bangi abafunye abaana olw'okuba nti Saala yazaalira ku myaka egy'obukadde nabo nafuna abaana ku myaka 5